tebakulimba nti olibeera mukwano gw'ensi yonna ate n'ayagala okukukyawa muwe omukisa akukyawe. Omukisa ogumuwa otya okukyawa? Mugyeko ebirowoozo bye muleke akukyawe. In fact weeraliikirirenga nnyo ng'abadde akukyawa kati ayagala akwagale. Tya nnyo kubanga togenze kumufukaamirira, tomuyise mu lukiiko, si gwe ayagala mutabagane, yali yakusalako yekka ku ssimu ye, yakubulookinga nako, yagenda akwogerera ebigambo, ate kati yezza agenda akomawo mu nkukutu. Tannaba kuddamu kugenda alikodingire gye yali alikodingira nga akwogerako ebigambo. Tannaba kuddamu kugenda kunoonya abayakusalako omugambo, abatuuze buli omu agende ng'amugamba nti yali alimba. Galawo olugi, kolanga Yesu. Olwaliro nazze kuyigiriza bigambo bizibu nnyo. Yesu bwe yazuukira tewali mulabe we gwe yasisinkana n'ogwo. Kiŋambira akuliraanya amagezi gajje. Yesu bwe yazuukira talina mulabe we gwe yasisinkana n'omu. Bonna be yasisinkana baali ba nsonga, baali bakigendererwa, abalina kye banaayamba ku nkulaakulana y'ekkanisa. Bagenda okutuma abatume yabasisinkana n'ayogera nabo. Tewaliwo omuntu n'omu wadde omuntu yamala n'ejjusa n'aga nti bannange gwe tukomeredde abadde mwana wa Katonda oyo teyamusinkana. Olw'ekyo olokola obudde, abantu bonna tebagenda kwagala, ate beeramu amagezi. Katonda bw'akuyamba mu kisa kino eky'okuzuukira n'akukomyawo engulu, ate tokukuta n'abaakukomerera, kuba ne Yesu si bwe yakola. Oba amagezi gazze kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Katonda bw'akuyamba amaanyi ag'okuzuukira ne gaggwako, tokukuta n'abaakukomerera. Tokukuta n'abaakuwaayo.